osobola mugende eyo mugenda kusikana ku Mandela Park nga tumanyi okukanoga nga tumanyi n'okukalima mutandise biraba Mayiga agenda naye mumanyi ekiri ku Kabaka nakyo nkireeta bwe muba mumanyi nti nno oli wankyukakyuka oba oli NRM naye ng'olina yo big headed man already what bwe mugenda ku mikolo gya NRM muwulire ebintu bino gwe wenna omuntu ng'oli munene mu byobufuzi wawa ng'olina kye weekengera bw'ogenda ku lukuŋŋaana lwonna olwa NRM totuula mu ntebe gye bakuwadde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze Seeka Kakayire omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi n'embuusa omukisa byonna ebyakulema n'ebyagaana. Nkozesa kyoto kino kye bayita musetafiirwa. Nkozesa kisunku kya Kinyonyi ekinyonyi kisulagu n'embuusa omukisa. Buli muntu yenna ali e Bulaaya visa ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era gwe tonna kyofuna ekino kyoto kye nkozesa kye bayita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyalema okusumululwa mu abalina ebizibu balemeddeko tofumbirwa jangu ewange wa Seeka Kakayire kusumuleko ebizibu byonna badde bukutawanya. Nsangwa ku namba eno 075 54 66 2. NRM muwulire ebintu bino gwe wenna omuntu ng'oli munene mu byobufuzi wawa ng'olina kye weekengera bw'ogenda ku lukuŋŋaana lwonna olwa NRM totuula mu ntebe gye bakuwadde naddala ng'oli mugenyi mukulu tuula mu ntebe endala etali yiyo. Abasuubuzi mwenna bagenda abaagala okuddamu okusisinkana Museveni ng'abayise temuli emmere mu State House. Bwe muli emmere mu State House making sure nti otwalako wakiri akabatu k'omuceere gw'eminwe okatwale mu laabu muyigo genda n'akaveera kano akabeeramu empeke akempeke ako akakatona akakaliko akasiru waggulu oteekemu otumere otutwale mu laabu. You will thank me later. I repeat. Sechito Kabanda and group temuddamu okulya emmere awantu wonna nga si wammwe naddala ku mikolo. Totuula mu ntebe gye bakuwadde nti eyo ntebe ya mukulu Yisa Ssekitto. Bannabyabufuzi toddamu kutuula ku ntebe gye baleese mbu eyo ya mukulu gundi tuula mu ndala. Ekirala Kabanda amazzi ge wanywa gaali safe tegaliimu kintu kyonna. Owulidde kye nkugambye toddamu kupanikinga. Amazzi ge wanywa tegaliimu kintu newankubadde gaali masumulule tegaliimu kintu. Okusinziira ku Mpuma satellite bye boogera tegaliimu kintu naye gaabalabisa nnyo era Museveni n'ayongera okutegeera abantu kye bamulowooleza naye take heart amazzi gaali malungi tegaliimu kintu naye toddamu kukikola toddamu kulagajjalira bulamu bwo mulundi mulala. Entebe toddamu gituulamu eyo nga nvuddeyo mujjukira ku Saturday sibyo nabagamba ebintu ebyo ebyamayiga oba ku Saturday doluno ndukakasa ku Saturday nabagamba nti mugenda kutandika okulaba bibbomu ebikadde ne bibbomu ebikolerere okuwamba abaana n'okwokya amasomero. Nabikola mu video gye nakola ng'ennaku z'omwezi 11 ogwokutaano. Ani awulidde amawulire ga CBS mu bitundu by'e Rakai? E Rakai bagudde ku kibbomu ekikadde musimanyi kibadde oba wa simanyi ku kisaawe simanyi biki mbu ne bayita abasimanyi biki mune bajja okigira era osibwa abadde agira bagambye bwati DPC mutambule mu bwerinde obw'amaanyi bw'olaba ekintu kyotategeera tuyite mbu kubanga kino kibbomu bino bibbomu byasigalira wano mu biseera bya 79
kyogamba awo wabadde tewabeerangawo omuntu awo we mwakijje tebalimangawo tebasaawangawo nabagambye mugenda kulaba bibbomu ebikadde genda oli amawulire ga CBS nga ino wano bayizawe naye lwakuba obudde bwe nnina butono ate nze olutula wano ku seeti bwe pa obudde ne budduka ng'obuwendule wana akamwanyi kaliwo nga tumanyi okukanoga yabadde amulaba ng'amanyi ku bya bbomu okumulagira okisula wansi n'atemya ku poliisi eyekyotera nga neyekyotera nayo yatemeza ku basirikale abamadi brigade kasijjagirwa Masaka nabo ne bajjako Nambiro okugjawo ekintu kino abamanyi ebyafaayo bagamba nti bbomu ekika kino zaalabwako mu mwaka gwa 1979 abakombozi abambisanza ne bali batwala ebyabini esyali era obuulyawo ne baleka eddoboozi lyerookinze ligambye liri wansi abagiteguludde bavudde kasijjagirwa ne bagendayo bbira basimanyi biki DPC n'abagamba mutandika okubeera mu bwerinde obw'amaanyi buli bwalaba kyoyo tategedde beera ng'obuulira mangu nakibagamba kubasiga mufiya ngenda bireeta wali ngenda biddamu wali mu politics nga mbajjukiza olw'ebyo ebiriwo eyo nvuddeyo nabagamba bagenda kukola bino ebintu wammanga okuwamba abaana n'okubatemula mu bukambwe okwokya amasomero ng'abaana bazze mu ssomero okusuula bibbomu kyonna kigendereddwamu okutusiga mufiya now okusinziira ku Mpoma satellite muwulire bino mumanyi eddwaliro ly'erubowa wawe liri nawa we baalizimba ba Museveni bakizuula dda nti wano we balaga sanctions zigenda kujja ne tubayisiza ssente ne bazimba eddwaliro lyabwe mu ggwanga ly'e Rwanda Rwanda balina eddwaliro eriri ku mutendera gw'ensi yonna mu buli bujjanjabi kansa mutima sukaali biki bonna abalimu abajjanjaba bafuna ssente mpitirivu bayindi baleta ba consultants okuva ebuyindi awo wawa ne babateeka mu eri eddwaliro lya mulembe nnyo nti sanctions zino kubanga bafuna obuzibu bw'okujjanjabwa kaakati muganda wange alwala jjanjabibwa Rwanda okwewala sanctions era balina omusimbi gwabwe mu ggwanga lya Rwanda sente zaabwe ezimu empitirivu baziinvestinze mu Rwanda we basobola okuddukira amangu waliwo obujjanjabi bwonna ne bwe kuba kukyusa mutima ne bwe kuba kukyusa kataago ne bwe bakuba ki bw'olemererwawo nga ne Germany babadde tebakusobola ne India tebakusobola ne China tebakusobola ne America tekusobola era oba obadde ogenda kubeera wakufa eddwaliro lye twagamba okuzimba erubowa diri awo leero babadde babyogera bulungi nnyo mu miitingi zaabwe nga boogera ebintu bingi bayogedde ebintu bingi Mpoma satellite ng'ebikwata ate era kituufu tikyalumbuye yayogera ebintu ebyo biri confirmed ku Mpoma satellite ekyo kiwedde wulira Kabaka ebintu ebiri ku Kabaka byonna bigenderere era script eyo nga bwe batutwala mpola balina we batutwala okusinziira ku bye bayogedde ennaku z'omwezi between now and August 15th bagamba Kabaka tajja kubaawo ajja kuba mufu naye bwe kyovola bamayiga bakola nnyo okubanga batukakanya buli akaliro lwe kayingira nga Buganda evayo ng'ekubirira naye bali ku pressure ejjootalabanga olw'obulamu bwa Kabaka naye lwakubeera bo ba Museveni baagala kiggwe wulira bye bayogereddeko bwe bamaliriza Kabaka bagenda ku His Excellency Kyagulanyi
bwe bamaliriza kabaka badda ku his excellence Kyagulanyi bamuteesereza batya baagala lumu his excellence Kyagulanyi nga bamaliriza kabaka ne batukonteininga ne bakiyimiriza ne batukontrolinga ne kiyitako bwe wayitawo ebbanga badde ku his excellence bagambe bagenda mukola batya baagala nga afuluma nga ali bweru wa ggwanga bamanye bulungi nnyo entambula ze bamanye bulungi nnyo entambula ze nga bw'anaatambula baagala nga alinnye ennyonyi ng'ekola stop over e Rwanda Kenya ezo ensi bbiri ng'ennyonyi ekolako stop over e Rwanda oba e Kenya bamukwatire ku nnyonyi bamuwambire ku nnyonyi ennyonyi eyo bagikube bagisaddaake amawulire gakonfaminge nti ennyonyi eyajje Kyagulanyi e London yabadde erina okuyimirirako e Kenya naye badde esituse ku kisaawe e Kenya ng'egize mu meters mmeka neekubwa oba neekurashinga neesaanawo ate bagenda makinga sure nti yonna esaanawo mubiwulira Bible egamba nti Mukama Katonda atta enkwe z'abagerengetanya n'emikono gyabwe ne gitatuukiriza ebyo bye gitandise ntwala omukisa guno okubategeeza abo abasajja tebajja kutta kabaka ate ne his excellence Kyagulanyi tebajja mutta era byonna tubisazaamu mu linnya lya Yesu muwulidde pulaani zaabwe Museveni ebyo mbikomezaawo wulira ekiri ku nsonga za kabaka Museveni Mayiga Najjunju oli Mawanda ono yali afiiridde mu nnyanja oyo omusajja oyo yatwala obwenzi mu nnyanja eryato neryeyizaamu tebayendera mu nnyanja bagenda mu nnyanja ne banyiiza mukasa kye yali abakoze waliwo ebintu ebitakolebwa gwenzereka nkubuli omanyi waliwo ebintu byemuwakanya okimanyi nti tebaliira kikajjo mu mmotoka okimanyi nti tebaliira kikajjo mu mmotoka ojja okiriiremu tokuba ku simu yange waliwo ebintu bimwe byemujja wakana mujja gamba ne baneekanuna akasajja tebaliira kikajjo mu mmotoka oyo omusajja bagenda mu nnyanja ne batuuka mu nnyanja ne bakolerayo ebitakolebwayo eryato ne linoka oyo wasajja oyo Mawanda wasajja simmanyi musajja ne Mayiga babadde ne Museveni olwaleero muwulire ebibaddeyo bali mu paniki olw'ekifaananyi ekyo ekyabatoloseeko ne kijja mu public ekifaananyi ekyo eyakikubye babadde tebagenderera kijje ku social media naye olw'okuba 10 terikyawo mukyala wa ambasada oyo ambasada simanyi ndawula omukyala ye yakiriikinze ye yakitadde era omukyala ntwala omukisa guno bategeeza nti bizadde emitawana n'omugoba ne bamugoba Mayiga zze nga bakaaba beegayirira olwakalira akaliwo wabeerewo ekikolebwa kyovula bagambye mbuno basoose ne bagamba nti kabaka ye yagenda okuwummulako bwe twakikubye ne bagamba kabaka gye yagenda okuwummulirako ono ye yagenza okukyalira kabaka ate oli batugambye kabaka ye yakyalidde kati olwakalira akaliwo akayitirivu ennyo wulira ki kye bagambye Mayiga beegayiridde Museveni
nga ne Museveni ababuuzizza ebifaananyi bino byafulumye bitya ne bamunnyonnyola ebintu byonna nga bwe biri era kye bateesezza kye beegayiridde Museveni akubidde Ruto essimu n'asaba Ruto amuyambe olw'akalira akali e Uganda Ruto n'akkiriza ku lunaku lwokuna mugenda kulaba ebifaananyi bya Kabaka bigenda kufuluma ng'ali mu State House e Kenya. Ruto abakkiriza era ne bagambye Bamayiga bagende bakole ku ekyo batransportinge Kabaka ave Namibia ajje e Nairobi bafulumye ebifaananyi ebirungi ng'ali mu State House e Nairobi okakasa nti Kabaka awummuddeko ali mu kulambula amasaza ge ag'omu Africa. Mbagambye mission aborted. Njagala Museveni ne Mayiga mufulumye ebifaananyi ebyo abantu beerolere. Eyo yabagamba eddwaliro Kojja Omugezi lye yayogeddeko kituufu Kabaka jjajjanjabirwa naye si gyali bamuleeta ne bamuzzaayo ewaka bamuleeta najjanjabibwa naye naddayo tali mu ddwaliro nti ali ku kitanda okusinziira ku Mpoma Satellite. Naye akaliro bakawulirako ebifaananyi ebyo bagenda muleete Kenya mumulabe ebifaananyi ng'ali e Nairobi mu State House e Nairobi kubanga banoonya engeri gye bakivaamu kibalemye balemeddwa okukivaamu. Ebyo ebifaananyi Ndawula yabadde abikuba babadde babikuba nga baagala biweereza bano Bamayiga babalage nti omulimu gwe baabawa okukola bali mu kugukola bulungi. Babalage nti ono ye kye tumukola muganda wange wuuno omukyala ebifaananyi ebyo n'abisindika n'abifulumya ensi erabe Ssaabasajja Kabaka bw'ali. First Divu Museveni munyiivu olw'okuba mwamulemesezza ssente okuva mu Bawarabu. Museveni ayisa olukiiko lwa banka zonna mu ggwanga Uganda zino zitabatya commercial banks ezo simanyi zonna aziyise n'azigamba bw'ati mugenda kuwulira banka zigenda kulanga nti mugenda soka muwulirewo engeri y'obubbi bwa banka obwa online kati banka zigambe mbu waliwo baagala kukyusa mu tekinologi okwongera okunyweza ebisenge byabwe ebyo by'okwerinda ebya online bagambe bwe bati buli muntu alina akawunti naffe jangu o-updatinge akawunti yo totuma weesitukira buli muntu jangu o-updatinge akawunti yo n'ebikwogerako ebipya bagenda bawa weeks nga 3 zokka olw'obubbi bagenda kusooka mugenda soka muwulira mu mawulire agamu gagenda ga bulimba nti Centenary Bank bagibbye obuwumbi 200 online bagibbye obukadde 10 online bagibbye obukadde 5 online simanya ani Stanbic be bamala bagambe mujje mu updating account zammwe buli muntu mu weeks 3 account zonna ezinaaba tezifunye update nga tebaza updatinze sente zonna gavumenti ezitwale awe baagala okukwatira ku Kadaama wala wannange omuntu alabye n'omunyarwanda ono awo sente z'Abakadaama zonna zivwe azikwate tu bagambye buli muntu yenna ali mu diaspora Bakadaama mwenna
banka zigenda batekako government egenda batekako 20% ku sente ze muteeka ku account nga zimaze okwekatako bwe paba babasale 20% zigenda mu government bwoweereza akakadde basalako emitwalo 20 osigaza 8 nga gino emisono gino gyobadde wanga givuddeko bagenda kwongerako 20% influence. naye nze kyenneebaza mukama kiri ekintu eki Museveni bukyanga atandika kuleeta bintu tannanyigako sente zange ziri mu kasuwa wansi w'ekitooke bwe wati akasuwa kalimu katanyenje nze tonnaba kuleetako kipoliisi kinkuba neba nenze naye gwe Museveni naye banza ompulira kati bakadama emiranga buli omu bagenda bayita okwapudetinga bank account zammwe kubanga munyiivu yagambye ebyana ebyo binyimisa sente era yagambye bwati bateeseza bagambye sente bagenda kuzijja bagenda kusaba obuyambi mu nsi ezitaliimu bakadama mmwe abeesonyiye agambye bagende China Indonesia ate n'obudde bundeka so bwatyo Museveni abeesonyiye tagenda baddira taga kuddamu kusaba sente mu nsi mwe muli naye mmwe mugenda zisasula kati buli alina akawunti kwata ATM dduka emisinde bajjeyo sente zo waakiri mala gagulamu enku oziteeke waka bafumbe ebijanjaalo agenda kwewola China Indonesia Taiwan n'ensi eziryawo ezidiriddeko be baba bamuyamba. Now nabagambye ku Museveni okutusigamu fiya ndudde nga nkyogera waliwo ekipapula ekifulumye ekiriko ekiraga obunkenke mu Kampala Metropolitan ebyo si bipya wano bagambye ebitundu bino wammanga byonna biri under threat mbu waliwo agabinja agatambula n'amajambiya bakukonkona ne ku gate bamanyi okupretendinga mbwe eriyo gwe bakuba gwe noggulawo nawe ne bakutema amajambiya oba noggulawo enju ne bayingira ne bakubba n'okutemako ne bakutemako omutwe mubiwulidde era yenna Museveni aleeta fiya bagambye ebitundu bino Kawempe Nabweru Nansana Katooke Mpererwe Kyebando Bwayise Kawaala Bulindo Bweyogerere Kampala Central Namungona Natete Kyengera Bulenga Mutundwe Kabowa Salama Road Kira Kireka ne Namugongo kitegeeza Kampala Metropolitan bunkenke jukira bibomu jukira kakati bibye ebijambiya okufuuza obukofiira n'ebyambalo bya nuupu mbadde nga mbagamba Museveni oyo alaba vidiyo zaffe ate n'azitegeera n'azisingejja kati yatusooseeyo omupiira aguleese mu bokisi zaffe
Omupiira Museveni agusitudde. Naguleeta mu bokisi zaffe nabagamba Museveni agenda kutukuba omupiira tutandike kwedifendinga. Agambye tuve mu kibuga ng'obudde bukyali. Era kwekyo ekiwandiiko bataddeko essimu za DPC Nansa na DPC Wawa, DPC Kira, DPC Wongo, DPC Namugongo, DPC Ngongo Kyengera, Ngongo Nsanji, Ngongo Odi Kampala. Omupiira si gutuleetedde. Museveni ye muntu atanyuma information. Now, nalabyeko posti eraga yaladde kugundi ngeraga ya saha era ng'erina blue tick. Ngeraga kuliko ennamba ez'omulanga ogwa Sheikh Chiti tumugulire mmotoka. Bwe kibanga kiri genuine kubanga nange era nakongeddeyo ku peji yange nengamba bwe kiba kituufu ddala ng'oyo yessahanga gwe mulamu omukulu mbegayidde tuparticipatinge pastor waffe Pastor Chiti tumugulire mmotoka kuba nze pastor wange mmwe sheeka wammwe nze pastor wange. Bwe kiba kituufu ddala nga kiri genuine nange ndi ready era ngenda kuparticipatinga. Naye nkyayagala kumanya kubanga abagundi abafere bandi basobola okibuukira ne bakigwira awo ne bagenda batufera. Naye bwe kiba nga kiri genuine nga ddala kituufu saha nga page eyo ddala nga ya saha, please to participating. Bambi Bible egamba oku Paulo ye yakiwandika mu kitabo kya Bakolinso ekisooka essuula 6. Paulo yawandiika n'agamba nti ffe bwe tuba buleesinga n'ekigambo kya Katonda ate era tekiba kiri okutubuleesinga n'ebintu ebikwatikako. Paulo yali asomesa bingi nnyo gy'abisomaawo gy'abisanga mu Bakolinso ekisooka essuula 6 if I'm not mistaken. So Sheikh Chiti atubuleesinze n'ekigambo naddala mu muntu w'omunda, naffe bwe tuba bakumubuleesinga n'ekintu ekikwatikako bambi Mukama jabbawo omukisa kuba omulimu gwagukoze Katonda asasula. Tumusasule kuba Katonda ajja musasula kuyita muffe. Bwe kiba kituufu bambi tukikole mu linnya lya Yesu. Ndaba yagamba era Sheikh Chiti tokkiriza wamma bwe banakugulira bajja kumanyira. No bambi tuyimirire naye Mukama abawo omukisa. Ngeze mu politics byebyo nno entiisa etandise okwolekera abantu abali mu Kampala Metropolitan nti babataddeko embeera ey'okubazza mu bijambiya. Gye buvuddeko tujjukira nti ebijambiya byasaanikira ab'ekitundu ky'e Masaka era ebyo ebyaviirako Honorable Sekirinya ne Honorable Sewanyana ebyabamalira ddala emyaka 2 nga bali mu nkomyo. Baatuuka okuyimbulwa nga n'omusango ogubavunaanibwa tebagubaguddeeko, wabula baasibibwa nti baali bateeberezebwa okubeera nga baali bamu ku beenyigira mu bijambiya ebyo. Wowulira bino, Kampala n'emiriraano batandise okusattira nga bagamba nti bafunyeyo ebibaluwa nga bibatiisatiisa nti beerinde abatujju, beerinde ab'ebijambiya bakomyewo. Kino kigendereddwamu okuteeka fiya mu bannayuganda. Bino embeera eno bwe lwebeerawo omanya nti bamaze okuwulira Kyagulanyi Robert Ssentamu ng'alangiridde okutalaaga eggwanga Uganda. Bateekawo okutiisatiisa bannayuganda babakuumire mu kutya nga babagamba nti mugezaako okutambula na munnabyabufuzi yenna kubanga eggwanga lirimu obunkenke. Kituufu ddala nga kiri genuine nange ndi ready era ngenda kuparticipatinga.